baganda bange ngezaako nnyo ekisoboka okubeera mu Kamoi naye kino kimpaliriza okuvaayo kinsusseko w'omulamuzi nze wombuuze gwe nayigirako ebintu byenkola full figure ne pengepenge wendaba nga tebasibanga ku pengepenge ng'akyayinayina ne kati ng'akyavuma abantu nga nesiranko nga bakute full figure nti bamusibye wiiki namba n'abonereranga ne kati ng'akyavuma abantu akyavoola munsuubidde nti nze ngenda kukola ki bannange muntiisatiisizza naye mbiraba lwakuba nsiika babona mulowooza nti sibiwulira mbiwulira lwakuba bakutte Sefuko ne bamusiba engeri gye mbadde ntera okukola naye nti ngenda kutya mukwano gwange nze Sefuko byonna byonna bimukola bipange bupanzi era agenda kukomawo agenda kukuba ab'opposition tunula obagana Sefuko agenda kukomawo n'amaanyi mangi nnyo agenda kukuba ab'opposition kale mpulidde simanye egundi yange magitutte ku airport fayiro yange gyeri bagenda kunsiba ate komera balikolera baani Sefuko taliyo mwera wadde muliddeko nti afudde kale bajja kunsiba zirinda boolwange naye nze nalabanga full figure bamusibye nange nja banaye mulindeeko mukyali ku bya muwala wa Ssemakula naye ate ebya Sefuko mukwano gwo ofukamiridde full figure bannange ng'abantu mutyekomera Sefuko yayanye sisobola kutuuka waawo Sefuko ovudde mu lugundi lwabo tokyali soja ikitako bagitampawo atalikaapa Sefuko mukwano n'ofukamira full figure mama wakola mu gavumenti oyo obubonero tokyalina kyotugamba kati nze wanu soja wanu ambi kati mwenna nze kabaka bwamu TikTok muswaza Sefuko afukamidde n'ayimuka nadda mukuba mitima kati mukubuzazawo mukube banene bokka nange banaatera okunkima nseke empola zirinda bulwange kati nga nfukamira kuki full figure olina amaanyi naye banaye kikaziggwa kale olinga omulambo omwokye full figure olinga station y'ewaka ate kitegeeza nti abaana bano balina ebintu bingi bagenda okukyuka kisooka abaana bato emijiji gyabwe nakati bakyavuna waliwo ne bwemuva okubaninga era kusaawa enkaddeyo okitegeera nti ye alaba kyekisinga naye beetaaga kuwabulwa aliwo naye muninze Uganda obwedda muwulira bamwogerako obwedda muwulira bamwogerako sala yaani mama ntwala okwomumanyi just TikTok ffe tukoze amanyi ebbanga nakola erinnya navumana kituufu wakola erinnya navumana ngenda kuba straight Begambere straight answer me first answer me oyinza okuba TikTok ne full figure nesookawo full figure yavumani okukola erinnya that is my question answer me yajjanga muyimbi era ne mamange bweyogerera bintu byonga which is okay which is good nti nno munnange byebyo Sarako amaze okufuna amawulire ga full figure nti bamulinze ku kisaawe Entebbe engazi ye Uganda awo yabadde ayimba kayimba ak'omugenzi Prince Job Paul Kafeero ebyensi byaddugalidde nze kitegeera mikwano gyange social media eno tetwemazaamu eno gye tuli tetuli wala nnyo bino ebintu babisiba babitugamba enkya n'eggulo naye abantu abamu tetuyiga oba tetuwulira simanyi kitegeera notandika okwejjusa kale kino nakoze kyaki kiri nakoze kyaki naye munaye nga baakulabula ebiseera ebisinga tubeera ku social media bawa yifaizi ze zituwaga mu butuufu ne tukola n'ebintu ebitutandisanye kukola kale muzaddewo ng'alaba bino abaana bo nga balaba bino omwami wo Nazaala Sezaala baamulamu nga kuvoola abantu bw'otyo bannange social media eno etwemalizaamu bwereere tugyegendereze bwe ziba nga wifi ezitufuga naffe tuzifugeko ak'olumu zireme kutusula mu nsobi kitegeera ya mukyalo ono yayimbyewo akayimba ti ebyensi byaddugalidde nze bukyanga nfuna essanyu mikwano gyange buno si bulimba siyina ddembe ebyuma byebyo byagwa mu katongoolo naduwetinga n'akakina akavidiyo ka mukyala full figure keyamulabuliddemu so mikwano gyange tube beegendereza n'ebintu bya social media tebitwemazaamu tukole ekyo ekyatuleeta tukole emirimu gy'abawalabbo bw'oba osazeewo okubaako kyokola ku social media kikole nga tolina gw'oyingirira ndowooza bya Dr. Senfuko
buli kimu mukiraba. Ensonga lwaki nabibaleetedde ku channel eno. Muyinza ogamba ate wavudde ku mulamwa biki no, buli kibeera ku channel eno nkireeta nina ensonga lwaki nkireese. Gwe mukwano gwange nno ofunemu ekyokuyiga. So mbagala nnyo, mbagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.